nga tuzeeyo ku kitooke nga tuvudde ku kigatooke ekikolesebwako emikolo gyonna nga tujogeddeko okufugika kuwulira n'ebintu birala byonna ekitooke ngaokitambula nga bwekiriwo ate tutandika okugenda sitwogedde ku empombo zakolanga nga ennaku zetuyizita boxi oba pressure cookers ezifumba emmere. Empombo zakolanga endagala okusaaniika n'okuleeta akawoowo mu mmere ng'essaaniiko, endagala okukola nga olujjuliro, endagala okukola nga akawuuwo, endagala okukola nga akabezo, endagala okukola nga akawujjo, endagala okukola nga oluleeba, endagala okukola nga ekitegera. Byonna mujja bimanya nti ebintu ebikolebwa mu kitooke. Ekitegera ekintu ekikolebwa nga eyali badde ng'egiraasi enywerebwamu. Oluleeba ekintu ekiwanvu ebanga emmanvu mwe batadde olulagala olinaaba nga nakyataddemu okukolamu ebintu byonna. Kuyinza okuba okunaaba, kuyinza okuba okunywa, kuyinza okukola ebintu byonna ekiyinza okuba bikoleddwa. Ebyo byonna bikolebwa mu kintu ekiva mu kitooke. N'olwekyo ekitooke kintu kinene nnyo era kigasa nnyo, era twali batusala amagezi okulaba nga tuzzaawo emigaso gy'ekitooke. Kakati bwe tulaba nti nno okusinziira ku bantu community zonna kumpi omwami n'omukyala baamalanga ebiseera byabwe byonna kumpi mwaka mulamba nga bakola, naddala abalimi bakola ku kyammere, kukeera ku makya, kulima, kukola naye amaanyi gonna nga galina kubeera awo. N'olwekyo wabanga tewali bbanga lya kuwummulamu. Abaganda baakolanga emirimu naye nga bakola mirimu gya bbalirirwe. N'akeera ku makya n'abaako kyakoze kitono n'akomawo n'akola ebyokufumba. Ebiseera ebiggula ebiseera ebisinga baateranga nnyo okuwummula. Abo nno be bakyala. Naye ng'ate emirimu egikoleddwa gikola bulungi nnyo okuba nti gimaliriza okuba nti waliwo kye tujja okuyita food security, emmere ejja kubanga weeri. N'olwekyo ekyawanga abaami ebbeetu okutambula okukola emirimu egyabwe egyayambanga okukulaakulanya amaka g'Omuganda, naddala mu byokwambala, naddala nga mu kukomaga, naddala mu kuyigga, okuleeta ennyama oba okuleeta n'amaliba n'ebintu ebirala biyinza okuba byetaagiza okuva mu kuyigga. Ate n'abanga asobodde okugenda okukola emirimu emirala nga okugenda okuweesa. Ekyo nno kyayambanga okukola ebyetaagisa naddala mu kulima, mu kusala, mu kuwaata, mu kuluka ebibbo nga enkato, mu kutunga ng'empiso. Abasajja no batusanga kumpi na buntu kyonna okweyonja nga obumwano. Obumwano ekyo ekintu ekikozesebwa okumwa enviiri, ekyenyi n'ebintu ebirala byonna. Ebyo byonna byakolebwanga. Ekifumu okusima ebinnya, omuntu ayinza okuba nti agenda kusimba oba kitooke oba muti oba kuzimba miti gigenda kuzimba nnyumba. Ebyo byonna gye biriwo. Ekiyabyo ekisalira ensuku oba okuggyayo endagala waggulu, obwambe obuwaata n'obukola byonna akamba akaganda ndowooza mukamanyi, n'okusalira n'okukola emirala mingi nnyo, kusala nnyama n'ebintu, okusala nva oba n'okunoga ebintu ebimu nga oyinza okuba nti olijja kozesa kambe. Ekintu kikulu nnyo. Akati ogenda ku jambiya, kyali kintu kikulu nnyo. Tumanyi ejambiya yali ekola bingi nnyo. Tulaba embazzi y'Omuganda yaliwo. Waliwo enkumbi y'Omuganda, tugimanyi bulungi. Yo teyabanga na nnyindo, yabanga n'akantu kalinga kafumu mw'ofumita mu muyini ogulina endoddo gyekoma. Eno yali enkumbi y'Omuganda. Era bwe yali ekula yakulanga nsongovumuko. Kale ne tuvaawo ne tutandika okuba nga tuweesa naddala amafumu. Ekintu kyali kikulu nnyo. Mwe mwali okwerinda kwaffe, mwe mwali okuyigga kwaffe n'ebintu ebirala. Ekigambo ky'okuba nti amafumu gaali gasobola okuweesebwa n'amaanyi nga weegali abasobola okuweesa ng'oggyeeko ku abo bonna abasobola okuba nti nno be baali baspecialize, be baali balina omulimu ogwo gw'okukola mu bika byabwe n'okumanya. Naye n'Omuganda omulala yasobola okugenda n'aba ng'ateeka amaanyi n'okuyamba ku abo abayinza obakola emirimu egyo. N'olwekyo amafumu ne gaba nga weegali agasobola okumalira ddala
kakati omuganda yasobolanga okuba nti olwokuba talina bingi byakola omusajja asobola ogenda mu banne n'aba nga anywa omwenge nga yebeesa okwesa n'okwaleetanga ebintu bingi nnyo okwogiwaza obwongo n'okwetegereza n'okuyiga okubala n'okumanya okwefumiitiriza n'okukola tuyinza okuba strategies mu nsonga n'okubeerawo kw'omuntu n'ekyo kyali kigamba nti omuntu yenna yabanga ateesa oba ng'aleeta ebirowoozo yasobola okuleeta amagezi ag'ebuzibu ag'ewala agasobola okuba nti gasobola okukola ku nsonga nnyingi y'ensonga lwaki obuganda bwakozesanga amagezi ag'abuntu bonna busekinnoomu ate ne gaba gasobola okuteekebwa wamu okusobola okuggyamu ebintu eby'amagezi nnyo ebikulaakulanya eggwanga naye nga ebyo byonna bivudde okuba nti ewaka waliwo emisingi emigumu